gwe obwesigwa bw'abantu bakwadde n'obanga bakwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osibetayo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe baasi. Nga kyajjajjibwe ku kifo ky'omukulembeze w'oludda oluvuganya mu paalamenti ekya Leader of Opposition Honorable Mathias Mpuuga olunaku lw'ejja ebbaluwa okuva mu kibiina kye ekya National Unity Platform NUP yakasiddwanga n'ekifo kyabadde yateekebwako ekya kamisona bwe yabadde asabiddwa okukyamuka bunnambiro oluvannyuma lw'ekibiina okunoonyereza era ne kizuula nti yenyigira mu kudiibuudda omusimbi gw'omuwi w'omusolo ogutemera mu bukadde 5 birambirire eza Uganda ng'akolagana n'abakulembeze mu paalamenti. Wabula olwaleero Mpuuga avuddeyo n'ekiwandiiko ekikakasizza nti kituufu yafuna ensimbi zino wabula ng'ategeezezza nti zaayita mu makubo matuufu era nga yeerayiridde obutalekulira kifo kyalimu mu kaseera kano wabula nga wakugenda maaso n'okulwanirira ensonga enkulu ezikulembezebwa ekibiina kye ekya NUP. Muyimire ku nsonga z'abaana bali makomera abatuteeka mu bifo bino nandibadde soogera gye muli naye abaana bali makomera abatuteeka wano wandibadde tuli honorable wandibadde tuli mayor naye abaana abo stand for them. Njagala okubaagulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe hold us accountable nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso ejjoji nga nange muntwalidde ffenna abakulembeze you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya ebimu mbirabira ku internet so be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasaamu ekitiibwa naye amawulire gaffe gali compromised. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizaako Museveni nga documentary mwakalaba bameka bagiwandikako mu mawulire gaffe. Kyokka oluvannyuma tufunye amawulire amajja nti omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira ku kitebe ky'ekibiina e Kavule Makerere abadde wakwogerako eri bannamawulire ku nsonga y'emu ng'asinziira mu nsisinkano gy'abaddemu ne bakansala waategeereza nti oluvannyuma okuwulira amawulire ga Mpuuga yagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsimbi zino ezaali zigambibwa nti yazirya nga n'okumusaba okulekulira ku kifo kyaliko ekya kamisona si nsonga ezaagudde obugwi. Wabula nga deputy president wange kati mukuba mu ngalo musanyuse nnyo so kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kusirikirira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale sente z'omusolo so sikiriza mu propaganda nennoonyereza nenfuna evidence era nenfuna nepita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampa information nti baleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo n'ono w'Ekayunga Isentebandeke ne bakkiriza nti sente bazikkiriza era nitubabulira ekyokukola sente muzizeeyo abatazizaayo mu abalonzi nabo abakwasa. Nga kye nakola nafunye information nti waliwo bwe bawadde million 10 ne babyegaana so bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze abo bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzeegabira sente meka miliyoni 15,000 ngekinyiike disente ezo sigamba nti bakitaddewo nga poliisi yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza naye kwe nasitaddewo nti leader of opposition anajja mbu yanazifuna nedda wabula zino tuzeewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasookawo buli leader of opposition anaafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye ekyo basebo ne banyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliza nga tugambye nti mukulu munnange ekintu ekyobuntu bulamu omuntu kyolina okukola tukola ebintu 3 okusooka kwekuzaayo sente z'omuwomusolo ekyokubiri kwekwetondera abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwakomishona kuba kyekyabaddemu enyekulu bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano omukulembeze owa NUP
eyo yengeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi, omuntu yenna eyeenyigira mu bukyamu. Singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu tebakiyita, babuyita buki? Babuyita buki mu ghetto? Ne kakati tubeere decent, tubuyite bukenuzi. So ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange, naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alekulire commission eyo yetondere abantu ate tukomewo bupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwero kaminge. Twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze ekikyamu, kozi nga takoze ekikyamu, naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa, so bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu ekyekitiibwa. Njagala okubategeezaamu abantu bwe Wakiso naddala mu abantu baawano baganda bannange, mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya. Bangi abasookawo bayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe, ne batuyita abalyake, ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo. Ffe wano ekitubeezawo kyekitiibwa, kyokola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyabadda. Ekitiibwa kyekitubeezawo, ekitiibwa tekitegeeza kubeera na ssente, ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza. Bangi abalina ssente naye nga tebalina kitiibwa, bangi abalina obuyinza. Museveni alina obuyinza, alina emmundu n'enzikubenyonya atambula nazo, naye talina kitiibwa kubanga muddu. Ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu, ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu, tebayita integrity. So have an integrity mark. I want all the leaders, when naaba nkyali mukulembeze wammwe, mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake, nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi, nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu. Singa banzita leero baba banzitidde mazima, naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyenviiridde ate gw'otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente butono. Ensi etulinamu essuubi. Honorable Senyonyi, njagala okusaba ssebo ng'ogenda okukulembera ttiimu eri mu parliament, togikulembera gitwala gitunda, gikulembere nga musigimirira ku ebyo abantu b'ennaka bye bakugamba, kuba obasanga bulijjo ne bagamba ne Honorable Senyonyi kino nga kikyamu, kiri nga kikyamu. Muyimire ku nsonga eyo, muyimire ku nsonga z'abaana abali mu makomera abatuteeka mu bifo bino. Nandibadde soogera gye muli, naye abaana abali mu makomera abatuteeka wano, wandibadde toli honorable, wandibadde toli mayor, naye abaana abo stand for them. Njagala okuva waggulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe, hold us accountable. Nange nga muntwalidde nkiddamu, mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde. Ffenna abakulembeze, you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet, so be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasaamu ekitiibwa, naye amawulire gaffe gali compromised. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizaako Museveni nga documentary eyo. Mwakalaba bameka bagiwandiikako mu mawulire gaffe? Mwakakifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwa engule wamu n'omutukuvu paapa? Wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiise? So gana mawulire gagenda kuwandiika bibasirwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. And ensi yamwe bannange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Temberekera febe mulaba mu masuuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nenzikizaganya naye nti bali mu kusiba abaana be bakutte ku street kubanga bamusanzemu n'ekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne banyabo. Siina moral authority genda kuvumirira nabbanja ngabbi amabaati ng'abange nsirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tugende nga tumanyi tetugenda kubeera held accountable. Si nze nzeka wabula n'abantu be tukulembera.
n'ebigambo ebyo njagala obbaagaliza connecting obulungi, njagala obbaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala obbaagaliza okulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution. This is not politics as usual. Kyagulanyi akikkaatiriza nti bwe yakitegeerako yatandikirawo okunoonyereza nga tayagala kugoberera bitaliiko mitwe n'amagulu, wabula ng'oluvannyuma bafuna obujulizi yayise miitingi yeetabiddwamu ne Honorable Mpuuga n'akkiriza nti ddala ssente zino yazirya ng'ensonga terimu yadde okumuwaayiriza. Somasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu paliamenti tekyewunyisa Anita Amongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera byeyeegabira miliyoni 2 olunaku. Ninda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange kati mukuba mu ngalo musanyuse nnyo. So kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kusirikirira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale sente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda nennoonyereza nenfuna evidence era nenfuna nepita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampada information tibaleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo no Kayonga isentebandeke ne bakkiriza nti sente bazikkiriza era ntubabulira ekyokola sente muzizeeyo abatazaayo mu abalonzi nabo abakwasa. Nga kye nakola nafunye information nti waliwo bwe bawadde miliyoni 10 ne babyegaana. So bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze abo bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza nti bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzeegabira sente meka miliyoni 500,000 ngekyenyiike disente ezo sigamba nti bakitaddewo nga poliisi yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza tinayekwe nazitaddewo nti leader of opposition anajja yanazifuna nedda wabula zino tuzeewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasookawo buli leader of opposition anaafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye. Ekyo basebo ne banyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliza nga tugambye ti mukulu munnange ekintu ekyobuntu bulamu omuntu kyolina okukola wekola ebintu 3. Okusooka kwekuzaayo sente z'omusolo, ekyokubiri kwekwetondera abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu enyekulu. Bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano omukulembeze owa NUP. Eyo yengeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi, omuntu yenna eyenyigira mu bukyamu. Singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu tebakiyita babuyita buki? Babuyita buki mu ghetto? Ne kakati tubeere decent tubuyite bukenuzi. So ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alekulire komishoni eyo yetondera abantu ate tukomewo bupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwero kaminge. Twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze ekikyamu kozi nga takoze ekikyamu naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa, so bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu ekyekitiibwa. Njagala okubategeeza mu abantu bwe wakisona ddala mu abantu ba wano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya. Bangi abaasookawo bayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo.
Fewana ekitubeezawo kyekitiibwa kyokola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyabadda. Ekitiibwa kyekitubeezawo, ekitiibwa kitegeeza kubeera na ssente, ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza. Bangi abalina ssente naye nga tebalina kitiibwa, bangi abalina obuyinza. Museveni alina obuyinza, alina emmundu n'enzikubunyonyi atambula nazo naye talina kitiibwa kubanga mubbi. Ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu, ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu, tebayita integrity. So have an integrity mark. I want all the leaders, when naba nkyali mukulembeze wammwe, mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake, nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi, nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu. Singa banzita leero baba banzitidde mazima, naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyenviiridde ate gw'otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono. Ensi etulinamu essuubi. Honorable Senyonyi, njagala okusaba ssebo ng'ogenda okulembera ttiimu eri mu paliamenti, togikulembera gigende gitwala gitunda, gikulembere nga musigimirira ku ebyo abantu b'ennakawa bye bakugamba, kuba obasanga bulijjo ne bagamba naye Honorable Senyonyi kino nga kikyamu, kiri nga kikyamu. Muyimirire ku nsonga eyo, muyimirire ku nsonga z'abaana abali mu makomera abatuteeka mu bifo bino. Nandibadde soogera gye muli, naye abaana bali mu makomera abatuteeka wano, wandibadde tuli honorable, wandibadde tuli mayor, naye abaana abo stand for them. Njagala okuva waggulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe, hold us accountable. Nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde. Ffenna abakulembeze, you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet. So be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasaamu ekitiibwa, naye amawulire gaffe gali compromised. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizaako Museveni nga documentary eyo. Mwakalaba bameka bagiwandiikako mu mawulire gaffe? Mwaka kifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwe engule wamu n'omutukuvu paapa? Wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiisa? So gana mawulire gagenda kuwandiika bibasirwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. And ensi yamwe bannange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Temberekera tebemulaba mu masuuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nenzikizaganya naye nti bali mu kusiba abaana be bakutte ku street kubanga bamusanzemu n'ekipiina, bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne banyabo. Siina moral authority genda kuvumirira nabbanja ngabbi amabaati ng'abangi nsirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tugende nga tumanyi tetugenda kubeera held accountable. Si nze nzeka wabula n'abantu betukulembera. N'ebigambo ebyo njagala obbaagaliza okonecting obulungi, njagala obbaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala obbaagaliza okulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution. This is not politics as usual. Bobi Wine agenze maaso n'okuutira abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform okwewala emize ekikula nga kino egibaweebula wamu n'ekibiina kyabwe nga bw'abajjukizanga bwaludde ekiseera nga zaalabulanga ne bano bonna abalabiddwako nga beesuula mu ntata. Somasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu paliamenti tekyewunyisa. Anita Amongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera byeegabira miliyoni 2 olunaku. Ninda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange kati mukuba mu ngalo musanyuse nnyo. So kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kusirikirira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale sente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda nennoonyereza nenfuna evidence era nenfuna nepita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa
nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampada information tibaleese obukadde 40 ne babuwa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza bakagabo nono wekayunga isentebandeke ne bakkiriza nti sente bazikkiriza era nitubabulira ekyokukola sente muzizeeyo abatazizaayo mu abalonzi nabo abakwasa nga kyenakola ngafunye information nti waliwo bwe bawadde miliyoni 10 ne babyegaana so bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze abo bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza nti bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzeegabira sente meka miliyoni 500,000 ngekyenyiike disente ezo sigamba nti bakitaddewo nga polisi yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza tinayekwe nazitaddewo nti leader of opposition anajja yanazifuna nedda wabula zino tuzewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasookawo buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa diiro eyiye ekyo basebo ne banyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliza nga tugambye nti mukulu munnange ekintu ekyobuntu bulamu omuntu kyolina okukola wekola ebintu 3 okusooka kwekuzayo sente z'omuwa omusolo ekyokubiri kwekwetondera abannayuganda kuba eyo si ennono yaffe kozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabadde mukunyekulu bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano mukulembeze wa NUP eyo yengeri gyetuyisa omuntu yena omuli w'enguzi omuntu yena eyenyigira mu bukyamu singa tubadde mu geto nandikiyise ekituufu tebakiyita babuyita buki mu geto naye kakati tubeere decent tubuyite bukenuzi so ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye okubalaga nti fena tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alekulire komishoni eyo yetondera abantu ate tukomewo bupya njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu ekyobuntu bulamu mumuwero kaminge twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze ekikyamu kozi nga takoze ekikyamu naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa so bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu ekyekitiibwa njagala okubategeeza mu abantu bwe wakisona ddala mu abantu bawano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya bangi abasookawo bayonona erinnya lyaffe ne batuyita abenkwe ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi tulina obuvunanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo ffe wano ekitubeezawo kyekitiibwa kyokola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyabadda ekitiibwa kyekitubeezawo ekitiibwa tekitegeeza kubeera na sente ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza bangi abalina sente naye nga tebalina kitiibwa bangi abalina obuyinza Museveni alina obuyinza alina emundu n'enzikubunyonyi atambula nazo naye talina kitiibwa kubanga muddu ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu tebayita integrity so have an integrity mark. I want all the leaders bwenaaba nkyali mukulembeze wammwe mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu singa banzita leero baba banzitidde mazima naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyenviiridde ate gw'otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono ensi etulinamu essuubi. Honorable Senyonyi njagala okusaba ssebo ng'ogenda okulembera ttiimu eri mu parliament togikulembera gigende gitwala gitunda gikulembere nga musigimirira ku ebyo abantu b'ennakawa bye bakugamba kuba obasanga bulijjo ne bagamba naye Honorable Senyonyi kino nga kikyamu kiri nga kikyamu muyimirire ku nsonga eyo muyimire ku nsonga z'abaana bali makomera abatuteeka mu bifo bino nandibadde soogera temuli naye abaana bali makomera abatuteeka wano wandibadde tuli honorable wandibadde toli mayor naye abaana abo stand for them.
njagala okuva waggulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe, hold us accountable. Nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde. Ffenna abakulembeze, you have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet. So be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasaamu ekitiibwa, naye amawulire gaffe gali compromised. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizaako Museveni nga documentary eyo. Mwakalaba bameka bagiwandikako mu mawulire gaffe? Mwakakifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwa engule wamu n'omutukuvu paapa? Wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiisa? So gana mawulire gagenda kuwandiika bibasirwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. And ensi yamwe bannange, politics is so serious an issue to be left to politicians. Temberekera febemulaba mu masuuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nenzikizaganya naye nti bali mu kusiba abaana ebakutte ku street kubanga bamusanzemu n'ekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne banyabo. Siina moral authority genda kuvumirira nabbanja ngabbi amabaati ng'abangi nsirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tugende nga tumanyi tetugenda kubeera held accountable. Si nze nzeka wabula n'abantu betukulembera. N'ebigambo ebyo njagala obbaagaliza okonecting obulungi, njagala obbaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala obbaagaliza okulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution, this is not politics as usual.